kunoonya ebirowoozo mpulira ebirowoozo lwe lutambula okusinga ennyo naye wabadde mu bulamu bw'abantu sofa omanyi lwaki mbadde nkunoonya mbadde njagala nnyo obeeko n'ebintu by'oyogera naye ebisinga by'oyogera mu luyimba ebimu tetunnabiyitamu naye nga abamu babiyitamu mikwano gyaffe abatanabiyitamu bajja ababiyitamu naffe twabiyitamu naye ekitegeeza oyimba true story ku bulamu bwo oba olina message gy'otuusiza ku balala. Eno message sinze zekka agiyitamu oba yali agiyiseemu bangi nnyo bali eyo bagiyitamu ate buli muntu alina okuloza ku mpeke ennaku eyo kasitaaba nga yatondwa nga yasalawo n'agenda ew'omukyala alina n'amugamba I love you n'amuddamu I love you too. Nendako anti buli bwogamba buli muntu toyawudde wagambye wano ogambye nti bw'abanga buli mukyala yamugamba kitegeeza abasajja be balina okirozaako abasajja ffe tugamba ebiseera ebisinga abasajja ffe tusinga okuloza ku heartbreak okusinga abakazi lwansonga emu ogenda ew'omukazi tomanyi oba akwagala oba takwagala ogenda omukwana tomanya mbeera ye ki gy'aba ayitamu ssaawa eyo ayinza okuba nga talina renti ayinza okuba nga alina ayagala labirira baana be yazaala edda gwe n'okola ki n'omugamba kati agenda obbitulamu n'akibalamu ng'alaba kyalina osalaweko okugamba yes okitegeera naye ng'amanyi ogenda muyisizaawo obuzibu bwe so kati gwe n'oyingira mu mukwano ng'oyagala nnyo naye ng'oli gw'oyingidde naye mu mukwano yeewonya nnaku ya ex we kale nkwaniriza kasubira oli bulungi muganda wange gyosinza okuba nga ate gy'oli Big Brother Uganda kw'oli webale kutugoberera webale kusubscribinga ndi ne Victor Kamenyo of course abamu ku basajja abarapinga era lumu nali ndi ku lediyo eyo nga tumenyaamenya sofa omwaka guno kati gwe kino nkigamba nga bwe ntera okigamba liri puzzle nti omanyi okigamba mukwano gwo atali mukwano gwo akuviira mu luyi naye ekituufu kiri nti waliwo music oli abadde azze nga bwajja bw'ati nga bwagenda nga tetulaba waayise wabula omanyifu abatunulizi b'endongo nga mumulaba n'ogamba naye katono yayita oluyimba wiiki ewedde wiiki eno teruliriddawa otegedde naye nogamba naye mumba abasajja baffe baleese ennyimba endongo nga bazireese Victor Kamenyi ogenda sooka obuuze ku bannayuganda naye ekirala ogenda tubuulira gy'obadde nakiki oluyimba luno lw'omu butuufu zonna kubanga at least osobola okumanya n'ogamba ate no Victor ate kati mulalamu in fact if I'm not mistaken tiwakubye oluyimba ne utandika okwebuuza ku bantu tokola ensobi ate nze nkugamba nga kyaliwo tokola ensobi ate nozzaako oluyimba ng'oluyimba lukyatambula nga waliwo omunywanyi wange era yayita oluyimba nga lwa ddiini buli omu nakyewuunya nnyo unfortunately nazzaako oluyimba whereby ate luli ffe lwe tukyaliko ng'aba media oba nga nze pulezidenti atuula ku radio naye nkuba oluyimba waliwo oluyimba buli omu ng'alina test and preference ate nga oluyimba nga lulungi ng'owulira lulungi nga we lumpoomera kitegeeza waliwo omulala gwe luwoomera Victor sooka obuze ku munnayuganda abannayuganda batulaba eyo n'abatali Uganda mwenna basobola okutuwuliriza n'okutulaba balamusizzaako wampita Victor Kamenyi yattente nansunansune naye baba tebakuyise Victor gwani amanya nze Katongole Derrick Katongole Derrick okay ndira nti owerubaga first of all obuuziza ebibuuzo bingi ojja biddamu byonna ekibuuzo ekisooka kyensinza okupikingamu obadde oli obulidde luddawa before nga sinatala oluyimba luno ekyampaliriza toluyimba olwo yes nali ku interview yange ntudde wange abayimbi abamu nabaleka beeyagalimu tewali kyebasobola kukola kyesobola kukola waliwo gaapu eyo gyosobola okuwaamukko munno waamukko banno bafeefe kati nze nawe nakubira feefe nga takuba kitegeera nenkuba emyaka nga 3 nga feefe takuba nga dijja wa Gravity
Kitegeera. Nendaba Fefe yali DJ wa Gravity. yes, nendaba nga naye bambi yeetaaga okukubamu. Omwaga. Nenvaawo naye akubamu. Kati mba ndika interview akawamu ngenda okuwulira Fefe agamba abayimbi abanneewuunyisa ennyo nga tebalina talent. Nambona omwana amanyi kyayogera kye bayita talent. Era agamba gwe. Namentioninga nanga Victor Kamenyo teyalina talent naye yansupurisinga nnyo. Gwe ono omwana amanyi kye bayita Kamenyo. So nengenda mu studio. Linda ebyo byogerwa birowoozo teronnafuluma. Era before nga sinnateekayo luyimba olwo ku channel yange ya TikTok. Nasooka nenkola ka video nengamba Fefe wangambye sisobola era njagala mukajjeyo mu karewining wangambye sina talent kati ngenda kutoa oluyimba otegeere kye bayita talent nendutenkeera. I did that song for one day. Birowoozo. Yes. Yakyogera leero ka bintu pini nkalaba leero nenkubira Lukumatic. Nemugamba nkolera oluyimba. Nzija. Nenfuna nesake netugenda mu studio netukola oluyimba one day dakiika 3 netufuluma netukoma weka. Nenduteeka yinki. Lukumatic yalugatte olunaku olwo. Wakimugamba nti oluyimba olwetaaga. Namugamba ndwetaaga mangu. Enkya ssaawa 10 yali alumpadde. Nenduteekayo ku 12. Victor, kiki ekyakuwaliriza ennyo okugenda ku sipiidi mu studio nga towedde wali tokirina abantu? Ogamba otya nti talina talent? Wayagala kujjawo ategeere nti naye abasajja abamu yasirika busirisi wali owaddemu buwigga. Nze neereeta nze neereeta mu ndongo. Tewali yakuleeta. Neereeta nenfuuka star. Abalala bannyambako okujja. Nange nendeetayo n'abapya abacoze ne Becky. Nini strategy nzimanyi kati ndeese ne Nesake. Mugenda muwulira. Coze ne Becky gwe wamuleeta. Of course. Kitegeere. So kati omuntu wava eri n'agamba mbu Kamenyo talina talent kuki? Muyimbiremu ajje muyimbiremu tuyimbemu ku nnyimba zaffe. Omanyire there's one thing abantu kye batarecognizing oba kye batarealizing. Waliwo ennyimba ezimu ze tuyimba nga they are songs to stay. They are what we call music. From way back Michael Jackson yaliwo bayimbi abalala bangi baaliwo. N'ennyimba yayimba nyingi naye ennyimba ze yayimba eza message. They are the songs we remember up to now. Yes. Newagamba twagala kola tribute ya Michael Jackson. Ojalaba era baddamu Heal the World. So ate yalina ebiyimba bibombasi. Okitegeera. Yalina ennyimba nyingi. Okitegeera. Era nga zirina we zikubakuba eyo. But ekintu kye bayita message na song abantu tebaagala nnyo giwuliriza naye ogipackaginga obulungi abantu no bawa message your song will last forever. Kati mbulira ku nnyimba z'abakyali bange bonna abazikuba edda busaawo eno comparinga ennyimba ze baakuba n'enduulu tolaba njawulo. Message can be brought in any situation. Era mba ndi awo ndi ku TikTok oba omuyimbi omu n'akolayo ekyamalala ne baga beno olaba nga abaana bataddeyo challenge y'obuzibu bwava ku nduulu kutagenze in Victor Kamenyo's voice nduulu. Nenakuba oluyimba lw'abaligabana ngaba Ivan tebannafa bassemwanga. Kitegeere. Gaba n'ebintu bino kufuuka okirala. So up to now era baligabana oziwulira lutambula. Kati nnyo Victor nga tuzemu kati kiki ekisinga okuleeta okuba nti audience yaffe sijagamba nti mu Uganda ndowooza across the world. Ky'omuyimbi someone who is talented asobola okweta oluyimba nga luzze ku mbeera eriwo n'ayimba ekyo ekintu ekiriwo oba omulembe oba omusono n'aguyimbako ne lukuba nnyo. N'omuyimbi n'ajja Victor n'aleeta oluyimba nga lwa message
ng'ayimba ku story ya muntu akutta obulamu bwa Jamaalu ali mu kunyumiza muntu naye ng'ate ekituufu kiri nti Jamaalu abeereyo nga bwe bulamu bw'ayitamu kyokka oluyimba luno nga lwa Mesigi tebaluwa nnyo buddu kireeta ekyo kiri bwe kiti ekintu ekireetera ekyo bw'okeera ku makya mu nju n'osanga akasero k'akasasiro nga kali mu ddiiro nga waddewo omukolo we guggwa buli kimu kiddayo mu position yaakyo nfuna ekisero ky'akasasiro kamwongere ekisero ky'akasasiro bw'okisanga nga mu ddiiro ng'omukolo guwedde ku mukolo kivaayo ssebo ugenda olaba oli akisambye bw'ati genda ddiiro n'omukolo we guggwa bwe gutyo enkeera kiddayo okitegeera waliwo abayimbi abamu abakutteyo abafunye fame because of mpisa mbi nga bwe Wakaboli yakubye ono ng'afunye fame lwa mpisa mbi okitegeera but that doesn't mean that empisa embi ze nnungi nze generation ino ensobola omuntu weyeyisa obubi agamba oyo alina akaboli oyo mubanda oyo kibanda ng'ayeyisiza obubi oli wabba banne oyo mugezi simuye gikweke oyo mugezi you understand naye kijiba mugezi era ogenda okulaba omugezi wayise emyaka 2 bamukubye bamunteza omugezi so kigambo Bobi kyayogera the justice curve might take long to bend down to justice but when it bends down to justice nti osokola effujjo lyona bweriti ng'okyali ku top naye gye biggwera nga mpisa kyekituufu ng'olina empisa nga zirina okukulembera okutaasa baza okuba oyo kibanda oyo batadde n'obakuba abantu n'ofukamiza abantu n'ogira at the end of the day mpisa ezikussa ku kituufu wali look at the story my history repeats itself bino abantu bye bakola byaliwo dda yesu bakuba tebabigira babikolakola naye n'emirembe gikyuka bukyusi abasajja abaali abafugisa abantu omukono ogw'ekyuma where did they end nga tebasobola muziika mu nsi kitegeera you can be very high on top naye wetutuuka okulandinga Katonda akugjayo eri mu kasolya n'akuteeka wansi kati look at people like Obote excellent yali president emirundi 2 yajja okumuggyako yali abantu 27 you understand ne bajja ne bamuggyako ne bamugya mu nnyumba ye gyayita State House eyiye n'agenda eyamuyamba according to the stories ebanyumye yamuyamba ku board motors yamuleka ku board n'emitwalo 5 nga nkuyambyeko kyenkuyambye genda oyingire ensi weeyiye you remember the house mwe yafiira kifuluka mwe yafiira omuntu abadde president waliwo examples Katonda zayagala olaga abantu nti temuli bakitalo look at the way Pablo bapublish ku bajje bafaamu ne Gaddafi Gaddafi era omusajja ow'amaanyi nnyo afa nga bamusiza tebalina nadde akamundu you understand bamukuludde bamukoze buli fujjo kitegeera ti Katonda teyamwenkana wanjawulo and there is a reason waki mu mindset y'omuntu ateekamu nti right and wrong muganda wange insects z'ekikyamu ne bwoba ogenda kukikola ogiwulira munda wabeerawo omwoyo olw'okubiragaana naye lwaki omukuba oluyi ne bwoba ne lootya ebigambo leero byefubutuka mu biringa bya musumba nedda abantu abasinga bavudde nnyo ku mulamwa okitegeera because of the present situation they want to show people that they don't care nawe tayagala kumanya ye wakabi imagine atayagala kumanya kati omuntu atayagala kumanya ye wakabi someone who lacks knowledge naye ekyo kiri eni general oba kiri nnyo mu industry yaffe
nti nno munange ekintu ekiri mu kulya ensi eno ekikimanyi nakimanyi ebibi kati byakabi nnyo okusinga ebirungi. okusinga ebirungi. Omuntu bw'akola ekintu bw'ajja n'ekintu nga kibi nga kivve nga mutuufu tekirina kukolebwa muntu wa buntu. Ate oyo abeera mulungi aba asukkulumye ku banne. Basuuta oyo ate akola ebyamagezi ebisobola okuzimba eggwanga okugatta ku muntu munne aba talina magezi. Yeekozaakoza mbeera yetuyitiriddeko, obulamu bwe tutambuliramu, oba embeera eri mu ggwanga yetuyitiriddeko nti kati omuntu atuuse ne yeevaako nga alina kukola bya kisiru afune numbers abamugoberera. Anti kati reason eretedde ekintu ekyo abantu abasinga ewantu buli omu ayagala kuinventinga kintu kipya. Kitegeera bavudde nnyo ku nnono. Bavudde nnyo ku bye basangawo, buli omu ayagala yiise nga bw'ayagala. Kati nze kankwekera once one wise man said yali babayita Sultan wa Saudi Arabia n'agamba nze ngenda kuvuga Rolls Royce saawa eno naye abaana bange bajja kuvuga ki Lamborghini ku Rolls Royce ya bei Lamborghini. Bazzukulu bange bajja kuvuga Benz kubanga Rolls Royce ya bei ku Benz. Lamborghini ya bei ku Lamborghini ya bei ku Benz. Abanaddako bajja kuvuga boda, abaddako bugaali, abaddako bajja kutambulira ku mpalaasi. Nti kirabe na wano teri mugagga azaala mwana n'amusinga bugagga. Lwaki nti omwana gw'ozadde ng'oli mugagga tajja toba nnyo ate gwe watoba okukola obugagga. Kitegeera embeera ennungi etumekinga okubeera wiiki. Kitegeera gy'okoma okusangayo embeera ennungi very weak. Tetwatambulanga okuva ku road Kampala paka Kawaala gye nasomeranga kujja otambula naye nga tokiwuliramu. Naye kati ne baŋŋamba tambula paka Mmengo ndaba obuzibu bwa punishment y'amaanyi. Why? Nti when you get better you cease to do what? To hustle. Buli w'oyongera okubeera obulungi hustle yongera esala. So yongera esala. Ekitegeere ng'olekerawo okulowooza abadde azukka ku makya ku 11 ng'ebafezazukka ku toba emmere weeri buli kimu weekiri. Buli w'oyongera okubeera obulungi okukakaalukana otandika okunafuwa olaba buli kimu weekiri. Thank you. Olaba buli kimu weekiri. Ate bw'oyongera bw'otyo ate baana abagagga like omugagga agamba nti ate mugagga yeebaka ssaawa 6-7 n'azuukuka 11. What happens ate kati bw'otuuka mu eyo embeera ng'ate oyo yakola bw'atyo naye nga mugagga. Anti kati abantu babika bibiri. Abantu babika bibiri. Kati nze njogedde ku majority y'abantu, not the minority. Majority esinga getting comfortable when they get better. Ate abaana baabwe basangayo embeera ennungi, they are more comfortable. They are more comfortable. Bw'aba taata ono yategeka embeera nga nnungi, omwana ono ajja kubeera mu comfort zone. Very comfortable. Kizibu nnyo okusanga omwana w'omugagga ng'asiimula ennyumba ewaka. Kizibu. Bamege yagisiimuula. Asobola okukula. Yaliwo okuddugaza. Kati kangwe ebyegyo bye tukuzizza abaana baffe mu eno season tobimanyi muwena. Bagenda tusumbuwa mu next generation. Tebaagala kola. Bonna babeera ku masimu. Ekitegeere. Bonna. So ekyo kingi nnyo generation eddako gy'agiwulira. That's why obwononefu bususse nnyo. Mulimu ebintu ebimu nga biri beyond. Ekitegeere. Big Brother Uganda webale kutulaba nina Victor Kamenyi muyimbi eyattente ng'asunaasuna alina oluyimba olupya baluyita birowoozo olusinga okuba e Uganda lutambudde nnyo
yakomyewo mu style naye yatubuuliddeko emabega nti lwaki yakikoze bw'atyo ayina awaddemuko ku gap. Olwaleero tumulaba kirala nnyo. However, wadde muyimbi tulina ensonga ze tusobola okutunuulirako ko nga ye ate olw'okuba nti n'omuvubuka era ngenda zimutunuzaamu atubuulire his side of mind nga ye omuntu kuba naye muntu. Omanyi abayimbi bano era nga bwe ntera bagamba bano abasajja abantu bano ku basirikale bw'okimanyi nti nno tewali family bonna ne weweetoolola wonna teri muntu ayinza vaayo nabagamba basooke baveeyo omuntu family eyo nga teberangamu musirikale nga family eyo teberangamu wa poliisi osobola nga mu butuufu family eyo bajjajja wagundi nga family eyo teberangamu musirikale family eyo nga teberangamu wa poliisi. So abantu bano nammwe gye muli eyo muli bantu nga ffe ate mulina engeri gye mutunulamu ebintu ate olw'okuba nti nno mu bubaka bwammwe si bwakuyimirira ku katuuti kwogera obubaka bwammwe mubuyisa mu music. Omuntu bw'atuula n'awulira gwe n'obuulira sitoole y'omuntu. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nnassale paka ku kibiina eky'omusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 ne noti 757 noti 626 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 5 ne noti 7 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere, engato, eby'omu kisenge by'abaana, ebitanda by'abato, obusuuka, eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star. Abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 772 93 ne noti 758 be ba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo.